Mr. President, sir, abakulembeze bonna abali wano protocol gy'observinga ne bannamawulire. Ekisooka nga sinagenda mu luzungu, Mwami Museveni yeesabire naye yennyini. Simanyi oba abeera mu nnyumba ye ne mukyala we amanya nti ali ku buzibu bunene obusinga obwaffe. Omukyala ono okugamba nti bakutte omwana ow'emyaka 17, etteeka lya Uganda terikkiriza kugalira mwana bw'atyo ne bw'aba akoze ne bw'aba atise kitaawe alina emitendera mirala egimuvunaana. Ekyokubiri, minisita wa defense yagamba, manyi abasajja bano batumbaavu nnyo, yabadde ku radio ng'agamba nti ffe be tubadde be babuzizzaawo si batuufu, bagenze mu nnira ne bakebera amannya ago nga ffe be tuleeta abakyamu. Nefe abaffe twabawa officially mu parliament, tubalaze mu public ne mu face. Bw'ogamba nti ono mutabuziddwawo nga ate si munnayuganda, gwe minisita ayogera Oweekitiibwa Ssembijja, mutulage bw'ogamba nti si mutuufu. Naye obulwadde buli mu ggwanga, baminisita ba Museveni batambula na fulaga ku mmotoka ze batunuulira nga zitambula. Tebana kibalaba kirala mu ggwanga. Ye bw'aba mu mmotoka fulaga naye uba gy'alaba, tena kirala kyakola ki? Kyalaba. Ekintu ekiri mu ggwanga kituzizaayo, kyatuzaayo dda, naye gyakwebaza nnyo Mr. President ekkatala lye tukola nga National Unity Platform okununula abantu bano. Naye tewali muntu yenna yeetaba mu kuwamba abantu, yeetaba mu kubatulugunya atagenda kuwuza misango nga ye ng'omuntu. Etteeka eriwakanya okubonyaabonya, okuwamba n'okutulugunya abantu, Museveni yalityako omukono nga President. The Anti-Torture Act ligenda mukwata nga bwe lyakwata abalala, bwe lyakwata Mama Mbabazi ng'ataddewo Public Order Management Act egaana okutuuza alaala yonna yeyasooka mu kkomera nga ffe tuli wali. Ani alaba Kayihura wano? Kayihura ali eri alina n'akuuma akamumotalinga ku bigere takyatambula mayiro 10. Bw'asooka bamubuuza tulaba osaze ekkubo ddawa, ddayo gy'obeera. Basebo ne bannyabo, ffe tubasaba public eri wano mwongere tuwa abantu bonna ababuziddwawo. Polisi bazikuba bati baleka beekubira polisi bono nefe abalala. Njagala nkiddemu National Unity Platform ejja kuwa facts zonna, tetugenda kukwata mundu kujjako Museveni naye tujja mujjako nga tanaabye, tujja mujjako nga takoze eki, nga teyeyagalidde, tanaabye, nga tategedde, kubanga n'abali mu security bibatamye. Then lastly, IGP Ochola ebbanga lyokoledde mu police, olina lipooti nnungi gye bakuwandikako naye kati ovunze oweddewo. Vaayo oyogere. Kayindo Tafiire yagambye tasobola kukwata abantu batamanyi, bamanyi bakutte be baani. Amateeka gatugamba bw'okwata omuntu oba omuvunaana mutwale mu poliisi oba mutwale mu kooti. Ku poliisi muwe bondi, mutwale mu kooti bamurimandinge oba afune bail emukkiriza okufuluma atambule. Ne okwata omwana wa myaka 17 ate teri bantu bantamye nga bamajambere oba bajja batya wano Katonda yamanyi. Bate erinnya ly'abantu abalala kyabulabe nnyo okubanga okozesa erinnya eggwanga okwonoona abantu abatebenkevu mu ggwanga. Ezo ensonga zange zinjala njogereko naye nkikakasa era nga parliament kwebaza nnyo obukulu waiswa. Thank you for the comment. Ffe tujja kukwata ekinazi tukikube paka tukyasizza. Parliament gye tuli mukimanyi naye tetuyinza tujja gikwana tulwane paka because bye tubibuuziza naye ejjoogo likoze eki? Lisuse. Nolwekyo Mr. President nyongera okwebaza, katwongere tukuba abasajja, tetuza kigere mabega, teri kuyimirira, teri kuzikiza. Ensonga zijja kuguga kubanga omusajja gwe tuliko mulwadde muyi ali mu ward 6B ey'emulago. Neyanze. Okay. I want to thank our president and the entire executive of the National Unity Platform, plus all the supporters, plus you, the fourth arm. This country is in trouble, but the most person in trouble is General Kaguta Museveni. If he thinks he's safe, he's unsafe where he's seated, where he's standing, and what he's eating right now. Because how do you come out as government? But of course, this country has no government. This country has no government, but it has a failed state.
You come out in public, you arrest a young boy of 17, a juvenile, which is against our laws. All those people who are arresting people, who are torturing our citizens, most especially the national platform, they are going to answer these questions by themselves. Nobody, there's no other shortcut. General Museveni is aging, is going away, but you who is involved in the continuous arrest and the torture, yet the act against torture was signed by the same president who stole our votes of the previous elections. Now, how do you sign a bill, an act, and then you legitimize it by doing the contrary to the act? That's very dangerous. I was very happy yesterday when I saw Zake raising tempers and the parliament, the man had to move out, panic this side, left hand side, until that's how we have to do our work. However, we are insisting, Mr. President, we cannot retard. Let us continue exposing these fools until we get the right answer from these people. And we shall continue. However, it's your duty as police, Mr. IGP, Ochola. It's you yourself with a good record that you are dying mysteriously. Whenever they arrest people, you either bond them or you give them a bail, they take them to court for bail. But you cannot keep people into incarceration without producing before court. We can't accept this, and I want to thank you. Banyawa abachala bazze ni mutuwa obukakafu. Omanyi waliwo abasajja abatumbavu, waliwo omusajja gwe bayita Hudu Hussein. N'omulalani gundi Bulola. Aba basajja babalowooza nabo banafune ku bwa minisita. Ali ku social media twogera ensonga ate yaleeta bitakwatagana. N'obuuzo nalya mmere kyakalo kaali akabaka yiddooyo. Babevenga naye bwebale basi ekula tetujja bakkiriza ba RDCs bakozi ba government tebatekwa kuba mu byabufuzi. Nze ne President Kyagulanyi waiswa ffe tuteekwa okwogera ebyobufuzi kubanga Museveni talina polisi bwayogera yaggwayo dda yanaanuka naggwayo. Thank you very much.